bamuyita Lubaale aluma banji abasinga tebategeera luyimba luno Walukagga kiki yali agezaako okuba ate ng'ayimba. Banji baluulya buuliza ebigambo ebyo ne bagamba oba Walukagga ayimba ku ki. Munnange nno kankujja amaggo osobole okuba ate ng'omanyako ebitonotono. Walukagga oluyimba luyinza okwefaanyizaako oba owuliddeko oluyimba lwe bayita ekiwemmeneko olw'akazi bw'ekkapa. Abantu abakola ebintu by'olabanga eby'ekitegeevu ate nga bakola ebintu oba oli awo ebitategereka wadde n'akamu. Omukulu Walukagga yagezaako okuleeta eŋŋombo nga yakituumye Lubaale nnuma. Abantu beebuza amagezi, omuntu oyinza okuba oli mu bufumbo ng'oli mukyala ng'ekintu eky'okkola ekituufu okimanyi ate gwe n'ogenda n'oyenda mu nsonga ezitagenda wadde mu bulungi mu nteekateeka eyo n'ogamba omwami ate lwaki yangobye. Awo ne bagamba nti Lubaale akuluma. Ye omukulu ono yagezaako okuba ate nga ategeezaako abantu mu mbeera ey'okuba ate nga abantu ekituufu bakimanyi ekyokkola ne weebuuza amagezi mu mbeera etategeerekeka. Oyinza okuba olina neibawo olina edduuka nga neibawo bakasitoma bakwata bulungi neggwe abo bavuma tobeerawo ku mulimo ne weebuuza omusajja lwaki andoga naye ng'ate ekizibu gwe kiri ku ggwe tewali akuloga wadde n'akamu. Kwebuuza amagezi kyokka nga bw'omanyi oluyimba olwo. Omuntu empisa z'oyina omulimu ogwo gw'okola goyinza okugamba omuntu akuloga saaluuni yo bakuloga naye gwe abantu obayisa otya? Oli wa booda mukama we yakuwa piki yagamba njagala mutwalo buli lunaku gwe abakyala bootwala batwalira na bwereere oddiza nnamba za ssimu omusajja wakuggyako piki ng'ogamba ate bakuloga. Bannanga ababooda ensonga eyo mu nsonga eyo bwetambula omukulu Walukagga bweyasobodde okuba ate nga akayimba akabasinga tebakategeera naye nga bw'oba okawulidde Lubaale akuluma bwe yagambira n'omuyimbi ono mukwano gwa Walukagga omuyimbi ono yamwogerako nti awagira eno awagira eri waliwo neyava mu kuyimba mukwano gwa Walukagga era bannange naye ng'ensonga zeezo lwe luyimba olwo abasinga temwali temwalutegeera. Goyinza okuba wasoma ng'olina digiri yo emirimu tonnagufuna ate waliwo omugagga akuwadde piki ogamba kaninde gwe nasoma owa digiri omaze emyaka 2 okyanoonya mulimu nga wafuna booda omulimu nga bw'ogufuna bagambira nti Lubaale akuluma. Lwe luyimba olwo olw'omukulu olwo lwe bayita olwa Mathias Walukagga. Oba wali owuliddeko oluyimba lwa baluyita agawalagana mu lukoola omukulu Peter Baligidde yakuba oluyimba olwali lwa Museveni. Oluyimba olwo agawalagana mu lukoola basinga bategeera oba lwali lwa Lubaale naye nga yaleeta ebigambo ebikozesebwa mu nsonga za Lubaale nga onagamba nti amayembe bwe gaba gawalagana tegatereera gabeera galwanagana. Kati omukulu Peter Baligidde kwekola oluyimba agawalagana mu lukoola nti amayembe gaali gatabukidde gatabuse lwe lutalo olwali mu nsiko olw'eluweero mu mwaka gwa 1980. Oluyimba lwe bayita agawalagana mu lukoola omukulu lwe yayimba. Kati lwefaanyizaamu omukulu ono Mathias Walukagga yayimbye nti Lubaale nnuma. Bw'oba olujjukira oluyimba olwo agawalagana mu lukoola abasinga baali bamanyi nti oba omukulu ayimba ku ki. Akayimba kano oluyimba luno lwa lutalo myaka gya 1980 wali toyinza kuyimba nga ebigambo obiteekawo nga bw'oyinza okukakasa. Yali ayimba ng'ayimba